amawulire gano ag'okutya Katonda tulembe okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira. Naye ffe Mukama tuze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo amina Mukama ffe yeebazibwe nnyo atukuumye otuuka ku ddakiika eno ssaawa 2 paka ssaawa 3 buli Friday akawungeezi atwaniza Sabbiiti. Lesson weekend eyo program nga tuli ku 3 ebyen gwokka osanga amazima gatajunguluddwa era twagala okwebaza okubeera nti oli mu kutambula naffe. Tuli mu kwetegereza lesson namba 4 Witnesses of Christ as the Messiah. Abajulirwa ba Kristo nga Masiya. Waliwo abajulira abo twabalabye wano olukalala tuluyina naye manyi naawe obadde ogyetegereza okuyita mu wiiki. Yonasaani Matovu Munagomba ani muweeza ali ku kanisa Najeera Luzira District oba Musumba Bisaso Robert. Ndi ne muganda wange okuva e Najjanankumbi South Kampala Zone. Bwekirisewo Najjanankumbi South Kampala Zone n'ekiteebeddooza bwe kiri awo kiri Najjanankumbi. Omusajja ono mubulizi wa njiri era nga ye Evangelist Samson Kiseka. Manya ago neewuunya lwaki gafaanaganira ddala gali naye ajja kitubuulira gye bujjaawo. So gwe ndi naye tugenda kubanga tugezaako okwetegereza lesson eno namba nyanga bweri okuviira ddala nga ennaku z'omwezi 19 paka 25. Manyi wiiki eno naawe obadde ogyetegereza. Nsaba okkiriza asooka kubuuzeeko ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo. Saba neyanza mukwano gwange omulabi waffe wa 3ABN TV twebaza Katonda olw'omukisa guno gwatuwadde okwongera okuyiga awamu n'okubaganya ebirowoozo. Kino nno kye kyokka kye tulina okukola mu bulamu okusobola okusigala nga tunywezebwa n'okuteekebwateekebwa kuba wano si waffe. Kati bw'oba kubugwira naye n'otalwana nnyo kukola ebyo ebikugwanyiza okuddayo ewammwe kitegeeza naawe kennyini oba teweetegeera. So ffe twebaza Katonda atuwadde omukisa guno era naawe tukwebaza kubanga ogoberera. Saba Mukama atuyambe tuyigirewa. Sebo webale nnyo webalire ddala. Tukujjukiza mukwano tulina kye tuyita AvventoMedia app. Eno ng'ojagisanko 3ABN live. Oba oyagala okunyumirwa program zaffe zino ne bw'oba oli mu takisiyo oba oli mu mpenkoni motoka zaffe za black otudde wali ogenda mpolampola mu kajjaamu awo oyinza obutayagala kuyisiŋŋanya nnyo ogala kanjira neetegereza ebigenda maaso ku 3ABN ku downloadinga app oyo ogenda ku Google Play Store n'owandiikamu ekigambo AvventoMedia app. Bajja kuba bagikuwa giteeke ku simu yo ofune ebisingawo. 3ABN International naye ebeerako 3ABN Kids kuliko na Avvento Music. Eryo tabi liri ku YouTube mukutu nga guliko music yeka. Omu 7 CD mu Advent music omu 7 CD. Yes. Omanyi music wa Najjanankumbi? Mutegeera bulungi. Oyo w'amaloboozi oyo? Yes. Gwalina ku AvventoMedia app genda ofune Avvento Music kweri okwo ojja kubonyukira such kind of music. Amina. Kati nsaba okkirize mukwano wewombeke tuweeyo okusaba ate oluvannyuma tubeere nga tugenda mu maaso. Katombeke tusabe. Katonda kitaffe omwagalwa weebale nnyo olw'omukisa guno gw'otuwadde okubeera nti tugenda kuyiga Bayibuli. Watusuubiza nti bwe tunaabiranga babiri oba basatu onaabiranga wakati mu ffe. Nsaba otulungamye era otuyambe okutuuka ku kiruubirwa ky'oyagala mu lesoni eno mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. 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 Muganda taata simanyi sofa kubanga tuli ku namba 4 bwe waakalaba ekitabo kino ekya Yokaana kubanga kyo tukitunulidde topically tetutunulidde chronologically kubeera tekyawandiikibwa chronologically baakiwandiikira topically wadde tulaba story naye yawandiika yali ali ku
ku topics njite ntya miramwa ya kuyiga naga nti nde story ngira gireta ne eri na kyengoba kino bwatu yebwe yawandi kati yawandika nga agoberegana nti awo Yesu nave Nazaresi kati nadde Kapernaumu yagenda akula no yeyongera maanyi byali muluka so ne chicho wakalaba ekyenjawulo ennyo for you umaitwa asoma luli mako this time tuli kuyokana chankizo kigwe kyewakefunira sofa ku namba nya kati wetuli namba nya nze nyongedde okukitegeera nti Katonda waffe bambi awo wanteekateeka nti ajja kusala gonna okulaba nga atwebikkulira kugamba ajja kukozesa engeri zonna nti bona alemu okumutegerera mweno mu makko WIIKI bona ajja n'osanga bano abamulabako nga nabo baatula batambula naye ne baloza ku bulungi bwe ku buwoomu bwe naawe ojja kutendewerero ogambe kirabika eno ye option yokka gye neetaaga so kati nyongedde okulaba Katonda atwagala ennyo ng'ajja kukozesa engeri zonna era yenna ataalokolebwe mu butuufu ojja kuba ng'oli wakuzikirira ojja kuba olonzeewo era mu byokuyiga byonna byetwaze tulabye byetwagenze tulaba twalabye nga Katonda ye byonna byonna bw'amala okubikola atuwa omukisa okulondawo tatukaka naye afuba okulaba ng'akuteerawo ky'olondawo ekigenda okununula obulamu bwo okulaba obulungi obuli mu kuyitibwako taata sofa nkulaba omusajja omubuulizi w'enjiri ensonga ndooza muzudde za kibuulizi kya njiri nti gwagenda okubula togenda kubula kuba omukisa tegwaliwo ogw'okulokolebwa naye okubulako kujja kusinzira ku ngeri gy'olonzeewo omanyi ffe tugamba nti obulamu bulinga jjada bw'oteeka ku kafu guba weetunze weka so ne statement eno katugisome nga tetunaba kusoma lunyiri lwakujjukira the goal of the gospel of John was to change their understanding of the Messiah so that they could recognize in Jesus the fulfillment of the prophecies regarding the coming king. Abantu baali batattanye ekifaananyi kya kabaka ono agenda okujja tusanga bamulowooleza nnyo mu kuba oli agenda okuba nga alinnya ku nfeeta abalabe ba Isirayiri abakwase n'entebe yaabwe nga Dawudi bwe yafuganga luli addemu atuula akajjale naye ekiruubirirwa ekya enjiri ya Uganda bakitulaze nti kukyusa entegeera yaffe ku Masiya kituufu tutegere nti Masiya ono mwana gw'endiga ogwa Katonda ajjawo ebibyensi pointi ye yakujjawo kibi so si kujjawo bujja ebivudde mu kibi ayagala kujjawo kikolo kyekibi bwe kiri Buganda kituufu ddala era sebo omu yeekubira omulanga oluvannyuma lw'obutakimanya nti okujja kwa Kristo kwali kwa kujjawo kikolo ye n'alyoka akuba omulanga n'agamba naye Kristo toli mwenkanya ebibi watwala byabalala ebyange n'obireka n'agamba kakati lwaki ososola ebyange wali nga tebambi ye obutamanyaabwe alowooza nti n'ebibi ebimwetuumyeko oli bye yajja okujjawo wabula yajja kusaanyaawo kibikola kibireeta era kyova olaba nti abali mu Kristo baba bafuuse bajja kitegeeza nti oba mujja biri tebikyakwafekitinga wabula kati oli mu bulamu buki bulala kuba obulamu si bubwo oli eyabyetikka kati bwe bulamu bwe bwotambula oli ku tiketi oli ngwenjoyinga flight naye nga sigwa sasu nga sigwe kama yebasibwe kati olunyiri lw'okujjukira lwatugambye mu Yokaana 3 olunyiri lw'okusatu nti Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda ddala tuli kuba witnesses abajulizi ababajulirwa ba Kristo as the Messiah olunyiri olugambye nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda tugezeeko okwanaganya kuba tulinawo wano abajulizi tulinawo
John the Baptist, Yokaana Omubatiza, tulinawo abayigiriza ba Yokaana ababiri. Yes sir. Omu ayogerako Yandereya naye owokubiri. I want to believe yali Yokaana n'awandiika yennyini. Yes. Then tulina Filipo ne Nasanayi ne Nikodemo Omufalisaayo. Oluvannyuma yakyuka. Yes sir. Bwe kiri? Bwe kiri. Kati abajulizi bano be tulina bw'obageraageranya ne olunyiriri olugambye nti omutayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda nga tazaalibwa mulundi gwakubiri. Statement ki gye tuyinza oteekawo gye twandise a suitable statement? Esebo. Kakati tusooka ne tuddayo ne tufumintiriza ani yali agambibwa ebigambo bino. Tujja kumulabako mu maaso eyo naye olw'ensonga eno tuyinza okugamba nti waliwo ebirowoozebwa, waliwo omuntu ayinza okubaawo ng'alina ekifaananyi mwalabira obwakabaka bwa Katonda. Era abantu abamu bayithawo obwakabaka bwa Katonda tubadde nadde nnyumyako ne mukwano gwange nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezo. Tugamba nti waliwo bangi nnyo abantu abakkiriza abagamba nti bakkiriza naye ng'ekifaananyi ky'obwakabaka bwa Katonda bo balina mu ngeri ndala mwe bakirabira. Era batandika nnyo n'okukitunuuliza ekisa kugamba Katonda balina bwe bamufudde ow'ekisa ennyo nti agenda okubalokola mu mbeera zaabwe ze bakola ki ze balimu zonna. Okitegeera kati bakinafuyiza okutuuka awo kyova olaba n'abuuza ekibuuzo ekyo akibuuza ng'agamba ddala ddala nnyinza nti okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Kati ekibuuzo ansa eddibwamu nti okujjako omuntu ng'azaaliddwa obuki obujja kitegeeza bano bannaffe be tugenda okulaba ba eyewitnesses. Kristo agezaako okubalaga nti obwakabaka bwa Katonda okubuyingiramu temugenda kubuyingiramu nga mmwe. Kuba kati mmwe necca yammwe ey'ekibi tesobola kutegeerera ddala kye kitegeeza obwakabaka bwa Katonda kye butegeeza. Wabula mulina okusooka okuba abantu abalala. Ekigambo okufuuka obujja kitegeeza nti waliwo ky'obadde. Wazaalibwa okusooka maama ne taata. Kati luno ozaalibwa Katonda. Kati olina ky'oli kiki kirala. Bwe watunuulira mukwano gwange alaba ebigambo bino ng'obulamu bwo nga bwe bwali bwe buli wadde okyayatula nti ndi mukkiriza naye nga bwe bwali ne kati bwe buli mundamu gwe tonnawulira nti oli empty nti tonnabaku oba ŋŋambe ntya tonnaba gwe nga gwe kubula nga waliwo nature endala ey'obulamu erabikira mwani muggwe. Kati awo kitegeeza okyaliko wala. Tozize kuzaalibwa mulundi gwakubiri okujjako ng'oli muntu mulala ng'ozaalibwa omulundi okujjako tosobola kulaba akabaka bwa Katonda okujjako ng'ozaalibwa okujjako nga ebikadde bikoze bitya bigenze oli muntu mulala muyisemu. Egambye nti first ingredient of witnessing Christ as the Messiah is being born again. Okubanga ozaaliddwa obujja. Toyinza kukkiriza Yesu n'omujulira eri abantu abalala nti ye Masiya nga tozaalibwa mulundi gwakubiri. Ddala ddala. Akitegeeza abasajja bano bateekwa okubeera nti they are real witnesses, aba witnesses oba abajulirwa ba Kristo nga Masiya. Kiva mu kuba nti baali bakkiriza bazaalibwa omulundi ogwokubiri. Kituufu. Okukkiriza nno okutaliimu oba ŋŋambe okutaliimu kugamba kubuusabuusa okukkiriza okutaliimu kwekuluntaza n'ebigambo bingi by'oyinza okukozesa. Kubanga olwaleero tulaba enjiri ennaku zino kati musajja guli mubulizi wa njiri tukaluubiriddemukko naddala mu kumatiza ddala ddala abantu. Sometimes kiyinza okuba nga kiva ku ekyo nti yonasaani buli bwenjogera ku bintu byesikiririzaamu oba ebitakyusizza bulamu bwange nkaluubirirwa okumatiza oyo omulala naye okubyagala. Ddala ddala kituufu ddala tebinnaba kukola mu witness, the power of witnessing. Singa mbadde mbulizi power of witnessing mukwano gwange aliko bien results or it is ignited in the fact that you were born again. Amen. Kozaalibwa ogwokubiri. Yes sir. Tutandike n'omusajja ono Yokaana, John the Baptist, the testimony of John
the Baptist. Dala. Tulabi Yesu yakola ebyamagero okuliisa abantu 15,000. Yes. N'awonya omusajja yali alwadde emyaka 38 ng'ali ku kidiba. Dala. Tulaba omusajja Lazaaro ng'afudde ennaku 4 ali mu ntaana. Twabiraba wiiki wedde. Yes. Buli lya bbanga litukubya amabega. Twalaba obubonero obulala akyusa amazzi ssebo ne gafuuka omwenge oba omubisi. Mazima. Ekyo twakiraba. Yes. Naye twagala tulira ono Yokaana ye bw'aba ajulira ku Yesu Kristo bujulirwa ki bw'atuwa? Yokaana. Obwongera tuyamba otegeera nti Yesu ye Masiya. Yokaana. Ekisooka yakitegeera. Baile sooka katono nnyo. Yes, omulabi waffe ayinza okuba yeetaaga osooka omanya. Yokaana yani John the Baptist. JB. John the Baptist tumulaba nga Katonda asooka n'amulonda. Katonda alonda Yokaana nga ne Kristo tannaba kubaawo. Nga lwaki amulonda ng'ayagala asooka asiige ekifaananyi eri abantu Kristo bagenda okujjamu. Kubanga ebyandikibwa byatulaze nti yali ateekateeka mitima gy'abantu okusobola okuba nga gitegeera omuntu ekika ky'omuntu agenda okujja nga n'ebiki ebigenda okumuleeta okukola ku nsonga z'abantu bano. Gamba ng'ekibi ekyali leke ekibi kye baali beetisse. Kubanga bw'amulengera n'alyoka agamba nti laba naye nga tannaba namulengera tulaba nga atandikira erina kubabatiza. Abayita okujja babatizibwe naga nti mbabatiza n'amazzi. Naye muli mu kukola demonstration kakangendeko katono essaawa eno abakkiriza Kristo ne mutandika okutambulira mu biragiro bya Katonda. Nali nsoma omwoyo w'obunnabbi mu katabo ka Adventist Home nga Bayibuli egamba nti bw'oba onaabeera sayinti si ye mutukuvu. Bw'oba ogenda osuubira okubeera omutukuvu mu ggulu olina kusooka kuba mutukuvu kuki? Ku nsi. Kati Yokaana ono yali forerunner. Yokaana ateekateeka. Wane waffe Uganda tuyinza okugamba nti yalinga abamisani abasooka ne bajja bategeka emitima gy'Abafirika okusembeza abakolonialist abaali balina okubaleetera ekigambo. Ekyo ekifaananyi saagala batulaba omusajja ono n'alyoka ajja n'akola byonna byonna nga Katonda bwe yamuteekateeka, era abamu baali batandise okukemebwa okulowooza nti omusajja ono yakola ki? Ye Mesiya. Era batandika omubuuza yegwe Masiya yegwe. Kati nga batandise ng'ebikolwa bitandise okulaga kitegeeza abamu ku bo baali batandise okukola ki? Okuteekebwateekebwa. Naye olw'okuba ye nga ye Yokaana yali amanyidde ddala nti ekifaananyi ekituufu bajja kukiraba ng'oli yennyini amaze kujja. Kwe kubyewakana n'abyewakana n'abagamba nti atajja agenda kubeera ekisooka nga ajjawo ebibi byaki ebyensi. Nze siina maanyi gajjawo kiki? Gajjawo kibi n'ebirala naye Yokaana essuula emu kudubi Onyole 19 Luka ku 2:3 Katono nnyo katusome wano onyongereseeko Muganda. Kuno kwe kutegeeza kwa Yokaana testimony of John. Abayudaaya abava e Yerusaalemi bwe bamutumira abakabona n'Abaleevi okumubuuza nti gwe ani? N'ayatula n'ateegaana n'ayatula nti sinze Kristo. De bamubuuza nti kale gw'oli ani? Oli Eriya? N'agamba nti sinze ye. Gwe nabbi oli? Nabbi oyo naye n'abamu bamwesibako kamuleke. N'addamu nti nedda. Awo ne bamugamba nti kati gw'oli ani? Tubaddemu abatutumye. Weeyita ani? N'agamba nti nze eddoboozi ly'omuntu ayogerera waggulu mu ddungu nti muluŋŋamye oluguudo lwa Mukama nga Nabbi Isaaya bwe yayogera. Kati ye ng'ajja nga ayisaawo ddoboozi ly'oyo akola atya? Ajja kitegeeza nti ye nga ye musajja watte ayimiriddewo okulaga ekifaananyi kya Kristo, naye nga gwa ayagala ategeeza ensi nti omuntu atajja
ate ali above kugamba ye muntu wa amaanyi ali above lwakubanga bambi yabyogeranga naye nga bayogerera mu bate nga bwe watandise ng'okola mu nnyanjula ti bo ekigendeerwa kyabwe kyali kirala kati kiri ekifaananyi yes kati waaliwo olutalo okukyusa abantu ng'omuntu olwaleero ayinza okuba eyo nga ne buli kati alowooza nti okukyusibwa oba okuzaalibwa obujja omuntu azaaliddwa obujja yoyo alina okulabibwa ng'ali mu mirembe myereere kugamba okulaga nti olina Kristo olina kulabika nti oli bulungi nnyo oli mugagga oli ki kati ensi yeeyina naye okuba omugagga wikizoke as long as you can be naye tuddeyo ku point yaffe obadde okyanyonyola the testimony of John the Baptist wali wano olunyiriri olulala lwensaba oyongere okutuwako comment luli mu Isaaya essula 40 Yokaana agambye nti eddoboozi y'omuddungu Isaaya yeyogera ati ne confident niye wa tusomewo Isaaya n'olusooka lugamba nti musanyuse abantu bange bwayogera Katonda wammwe mwogere ebyokusanyusa Yerusaalemi mukowoole nti entalo ze zirimalirizibwa ng'obutali butuukirivu bwe busonyiddwa ng'aweereddwa mu mukono gwa Mukama emirundi ebiri olw'ebibi bye byonna eddoboozi lyayogerera waggulu nti mulongoose mulukoole ekkubo lya Mukama mugolole mu ddungu Katonda affe oluguudo mugololere mu ddungu Katonda affe oluguudo buli kiwonvu kirigulumizibwa na buli lusozi n'akasozi zirikakkanyizibwa n'obukyamu buligololwa n'ebifo ebitali bisende biriseetezebwa n'ekitiibwa kya Mukama kiribikkulibwa ne bonna abalina omubiri balikirabira wamu kubanga akamwa ka Mukama tekakyogedde kati ye Katonda ayogera ng'alaga ki Kristo kyagenda okukola ebigendererwa bye byagenda okukola naye nga mu byonna byonna agamba nti abantu ku nsi bano ng'amaze okwetika ebibi byabwe ekitiibwa kye yekyalwanako. So Uganda testimony is like a testimony of a best man. Bwechiri? Yes sir. What about intelligent officers government? The president bwanaba nakyala mu kitundu. You may not know. Yeah. Naye nga bakola omulimu gw'okakasa nti ekifo ekyo kiri fit president akole ki akyali yes sir. Bategeera aba intelligent officers nti ngezaako okulengera John the Baptist aze testimony ye yakakasa nti aseeteza oluguudo yes kabaka eggaali ye bw'anaaba agituddemu bakyali oti enjeru nga tegenda ateggwa mu binnya. It could be yes it is that primary work ey'okuteekateeka yes naye ng'ate alina okufuba okulaba ng'asooka okukinyweza mu bagenda okukola ki okukikoleramu kubanga ye yali amanyiiko ekitono ku bigendererwa bye wadde nga naye musajja wattu yali akyayina okumanya nti ebigendererwa byono ate bisukkiridde bisukkako ne ku bintu ebirowoozebwa bino ebiri tangible wabula bya bulamu bikwatagana kuki ku bulamu bwaffe. In fact omuntu atulaba Mukama Katonda atusaasire nti okutegeera Katonda na kiki okutegeera Kristo na kiki ekyamuleeta kitwetaagisa okusooka okubuusa amaaso bino ebirabibwa ebya bulijjo tusooke tulabire eddala obununuzi bwaffe like kyeŋŋamba amaaso gaffe tusooke tugasitule nako tugajje mu bulamu obw'okunsi tugatunuulizeeko ku maka gaffe agaawa yes obulamu tonnabutuukamu naye buli mukuteekebwateekebwa kati bwona amala okuba nga amaaso go gatunuulidde ebiri ogenda kutandika okutegeerera ddala obukulu bwa Kristo na kiki Yokaana kye yali agezaako okutegeeza abantu nti ndi mu kulongoosa oluguudo olw'omuntu ajja naye ng'ajja olw'ebigendererwa bino wammanga nti yeye musana ate ayina amaanyi mu ye agajjawo ebibi byaki ebyensi ate takomaawo naye nze mundabanga owakabi kuba baatuka kaseera ne batandika n'omutya John the Baptist yes nga baba musajja waki w'amaanyi ebikolwa bye nga bitandise okubatiisa naye n'abagamba ate ono ajja sina sisobola nakola sina dde obuyinza obukwata ku buguwa bw'engattozi era kyobulaba baali ekigambo kigamba nti baggwamu amaanyi
oli nakwanjula nti omusajja ajja kati nyina newe yakakafaananyi oli ayinza okuba nga alina byakumanyimu naye ogenda okuvaayo nga wenna olira sajja weetika ola tumanyi omusajja ajja so kati Kristo enkola ze zo zeezo zijja kutegeerwa nnyo nga twongedde okufumiitiriza ku bulamu obuli abaavu obuli waggulu w'obulamu buno bwe tukuumiddeko amaaso. Omulabi waffe wetudda tugenda kuba twetegereza Yokaana omubatiza abadde ayogera ku Yesu bw'afaanana n'ekimuleese kuba gwe mulimu gwe nga Yokaana naye nga twebuuza ekibuuzo bw'amala okulaba ku Yesu bw'ati bigambo ki byayogera bw'aba ayanjula Yesu mu bantu bano awo we tugenda okuddako mu kitundu kyaffe ekiddako tusabukirize tuwumulemu ate oluvannyuma tugenda kuba nga tukomawo. Buterevu nnyo tuli ku 3 ebyen amazima agatajunguluddwa program lesson week eno tuyigira ku bigere bya Kristo sawa ziba 2 paka sawa 3 buli Friday nga twaniriza sabbiiti Yonasaani Matovu Munagomba nini muganda nge Kiseka Samson okuva Najjana Nkumbe tubebaza abatufuna okuva ku AvventoProductions ku YouTube abali e Bungereza mu Mitcham Tottenham abali mu America mu Maryland Massachusetts. Yes, Sazerio. Eri waggulu okulira na Boston n'ebifo ebiringa ebyo. So n'abali mu Belgium, Brussels, nabo ntero bafuna mwebale nyoba ne mwebale ddala abali mu Stockholm, eri mu Sweden, Muganda Angela Leonard Kibirige. Thank you so much. So nga namwe abatufuna okuva mu kyondo kya Bwalabu, Sister Jalia Namaweje, timu yonna eyo muri sister wange mukwano gwange omulungi Sanyu Nakalige n'abalala mwebali nnyo mikwano mwebalire ddala tukyagenda maaso n'enamba 4 nga tuli ku mulamwa witnesses of Christ as the Messiah abali mu kujulira nti Kristo ye Masiya tulaba Yokaana abakakasizza nti si yenze Masiya ddala oli ye Masiya baye kimu ku bujulirwa nti Yesu ye Masiya mwekukiza nti si ye gwe kituufu ddala kuba waliwo n'abeyita n'abeyita Kristo Yesu yagaa nti bakristo b'obulimba balijja waleero nga bagezaako okulaga nti be baabo era nga naye omuntu agezaako okukola omulimu gwa Yesu gwe yandikoze naye abanga yeetadde mu kifaananyi ky'oli for example nsobola okusonyiwa ebibi among others bimumanye abantu amu bye bali mu kugezaako okukola to take the prerogative of Christ. Yes, sir. Sebo. Yokaana omubatiza alabye Yesu Kristo ayogera ki Yokaana esulemu with it ni 2:9 lugamba luti agamba laba omwana gw'endiga ajjawo ebibi byaki byensi olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali ddala n'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda ajjawo ebibi byensi the Lamb of God. Ogenze n'oyogera awo taata emabegako awo abantu abayimirirawo ku lwa Kristo nembaako kendowoozaawo nga kakulu ti ne Kristo alina byakusobozesa byayinza okukusobozesa okukola gwe nga gwe bambi bano boobikolamu bola okuba gwabikoze ale n'amaaso gaabwe gakyalinga amazibe tebasobola kulaba kugayisa mu ggwe bamanye nti waliwo ekiri emabega ekibikozesa kati gwe n'okemebwa bwe bamala okuwaana kye bayita okumera amalala n'obasiikiririza ddala abantu bangi nnyo tusiikiriza abalala okulaba Kristo ffe ne tuyimirirawo mu bigere bya Kristo olw'ebyo Kristo byabadde ate atusaasire okukolera mu ffe muganda wange Yokaana ayongera okutujjukiza nti bulijjo oyina okubula Kristo alabike kubanga kituufu ddala oyina by'okoze kuba wano tumulaba
yalina bye yali akoze era yali alina bateeseteese emitima okurisivinga Kristo naye waliwo bye yali tasobola kati waliwo bingi nnyo by'otasobola nga Kristo yasobola okubikola mu bantu abo okugeza Kristo ye yekka asobola okukyusa emitima gy'abantu Kristo ye yekka asobola okuyamba abantu okuzzibwa obujja kuba yagamba okujjako ng'oli azze buki era Kristo ojjukira Yokaana mu kubatiza kwe ayongera n'abagamba nti ekyamazima nze muli mu kubatizibwa mu mazzi naye oli agenda okujja agenda okubabatiza n'omwoyo bwe tugenda mu hisole y'omwoyo alaga nti mwoyo mutukuvu yasobola okukuyigiriza yasobola okukujjukiza byonna ono bye yakulagira kati olaba bwe weeteekawo bw'oziyiza omuntu okufuna mwoyo wa Katonda agenda okutambula naye so kati Yokaana kwe kwongera n'abaga nti onajja ali waggulu wange muntu w'amaanyi kitegeeza tuteereddwawo mu nsi okuyamba abantu okulaba Kristo nze naye kambuuzeeyo ekyo sebo bwe nabadde nsoma neewuunyiza nga bagamba nti bano abasajja bo balinamu n'endowooza nti kale bw'aba Mesaya waakujja obuyinza abuyina asobola n'okulokola abantu mu ngeri zonna asobola okulagira bulagizi ebintu nebikola ki ne biba era asobola okutulokola mu kibi ng'alagidde bulagizi nti kati kibi kiggwewo n'ekirala naye agamba nti obulamu buli mu musaayi kati ate tulaba nga bw'agamba nti omwana gw'endiga tulaba nga ebibi by'ensi oba abantu abaayonoonanga eri mu ndagaano enkadde kuba tulaba nti ono ajja kujjuliriza oba kujjuliriza eby'endagaano enkadde si bwe yagambye eri mu Isaya azze kutuukiriza bye babadde balindirira okuva edda kati bituukirira kati luli eri ebibi by'abantu byaggyibwangawo naki na musaayi ne basala ogw'endiga kati ono afuuka ddala naye kati endiga yakoze ndiga yali kyali kintu kyanjawulo lwa nsonga kyekintu oba ekikakamu kugamba Kristo ayimidde mu kifaananyi ekyobuwombeefu ekyobukakamu ekyokwagala talina buzibu n'abantu bonna kati kyovola bayitibwa omwana gw'endiga naye nga lwaki nga bwe zaayi omusaayi bwe gwayiikanga okugjayo ebibi by'ensi tikati ate ono ajja okuyiwa omusaayi kubanga mu musaayi mwe muli obulamu so ekifaananyi kiringa ekikyuse bali badde basuubira oli omusajja nantameggwa agenda okulinnya ku basajja bonna abafootole ddala balabe nga obukofiira bwabwe obw'ebyuma buli babadde bambadde obumyufu abasajja abalooma butandise okugooma si bwe bamulengedde ddala n'ebisobo byabwe nga bitandise okugongobala ye musajja oyo gwe basuubira nantameggwa omwana gw'endiga agenda otwalibwa okusalibwa nga talina kigambo kyayogedde ddala I can see how they could feel kati nga tebasobola na kutegeerera ddala kiri mabega wa kusalibwakwe okimanyi taata naye abajulizi bano abalala tugatteko n'abajulizi the same gundi ekifaananyi kyekimu ekya gundi omwana gw'endiga ogwa Katonda tuli basajja bano ababiri abalala bayigiriza ba Yokaana bamaze okitegeera nti ono ye mwana gw'endiga ogwa Katonda mufunze bategeere nti ono ye Masiya Yokaana bamusiibula kiki bagenda banyumya tulina Kandereya of course ne Yokaana yawandiika ekitabo kino kiki bagamba ku nsonga eno contextuale eya omwana gw'endiga ogwa Katonda kubanga Tuesday could be kati bano bo bwe nabadde nsoma neyongedde okulaba nti mu kusooka baali tebakkiriza nga tebakkiriza munda mu bo baali obukulembeze bwa Kristo baali tebabutegedde bulungi baali babubuusabuusa era ebigambo byabwe kubanga wano yatugambye nti they possessed the unbelieving spirit of the priests and the rulers. They would not have been found as learners at the feet of Jesus. Kubanga munda mu bo bayinamu obutakolaki obutakkiriza Yokaana kituufu yali ayina bye yabanjulira naye nga baagalira ddala bo nga bo bafuna omukisa bayinamu obutakkiriza okutuukira ddala nga bo bennyini beerabiddeko wano we nakoledde statement neŋŋamba nti kituufu tubuulira enjiri tubeereyo ne tubuulira enjiri era tulina entalo nnyingi nnyo ez'amadiini ze tubeeramu n'abantu
ziyita nantalo kubanga oluusi mba muwanyisiganya biki bayita crusade ebyedda naye omuntu yennyini yeetaaga ye yennyini okujja afune experience afune encounter ne Kristo lwajja okutegeerera ddala obukugu bw'okuyitibwakwe. fact njala kwongerako statement ku kyogedde egambye nti if John and Andrew had possessed the unbelieving spirit of priests, they would have come to him as critics to judge his words. Yes. But not so did these first disciples. They had responded, the Holy Spirit is called in the preaching of John the Baptist. Now they recognize the voice of the heavenly teacher. A divine illumination was shed upon the teaching of the Old Testament scriptures. The many-sided themes of truth stood out in new light. Yeah. Yenga naye byakulema otegeera kati nze kankubuulire ekyamaki kino kindi ku mutima jo ensonga y'emyaka 2023 nagisomanga nga njetoola naye nga biganya nga byannema otegeera sabiiti ensanvu zatandika dde oziyunga otya ku nnaku 2023 naye ssebo olumu nali ntunulira omusajja yabuulira ekigambo omusumba oyo mwagala nnyo omusumba Lowero Hagrius nalaba this theme in the new light nange nentandika okugenda nga nkibuulira kati naye kulowoozamu abasajja bano nti baali batunulira baali basomyeko nabo ku bunnabbi obw'endagaano enkadde about the messianic prophecies naye nga tebannaba kufuna kye tuyita evidence where to lean their faith. Okiraba naye omusajja ono Yokaana bw'asonga nti yoyo ndaba ngaga nti Yokaana twali naawe nga ffe twagala kutegeera mukulu ffe tuba tumutegedde ffe tukusiibudde naye twagala tubeere nga tugeza nga tusemberera okutuuka ku musajja ono omulala gwe bayita Nicodemus. Waliwo abalala ababiri wakatulabye na Andrew agenze wa Petero ambuulidde ensonga bagenze bakyamuse statement yaffe we tugiddiramu gye twatandise nayo. The entire emphasis of the Gospel of John is to bring to light who Jesus is, so that this good news may be shared with the world. Ono ye mwana gw'endiga ogwa Katonda kemala okitegeera nga nnumba ku njiri mazima basebo yono kubanga omusana gukoze eki gukujjidde gukwakidde gutegerekese bulungi gwase bulungi mbirowoozo kyekintu kyo neesabira nange mutima lunaku ng'enjuba eno bwevaayo nange okumulisibwa kwa Kristo kweyongera okwaka mu mmeeme yange bwe yeeyongera okwaka nange munda kwongera okwaka kituufu ddala si bwe kyandibadde essaala yaffe era kikwagazise okugwakisa n'abaki so that I can be a witness nga kyenche eno tutera ogamba nti ayogera birabwako ng'owejjanga abika owejjanga omanyi ye muntu alina amaaso nga gayiika amaziga kati omuntu oyo bw'omuwa ekirango agenda abike olwedde ekikolwa kyokka kikakasiza ddala nti omuntu yafudde. So witness tuli mu basajja bano witnesses of Christ as the Messiah abali mu kwatula oba abali mu kujulira nti Kristo ddala ye Masiya. Abasajja bano olw'okuba baali balabyeko ng'ate beewuliriddeko ekyamazima kyabamala okuzaalibwa ogwokubiri ogenda nga bakiralaasa wonna kituufu ddala ekyamazima oli ye Masiya nze namulabyeko ye Kristo. Filipo ye amwogerako ki bw'asinkana Nasanaeri? Filipo yalojja Kristo era nabadde nsoma ng'alimu ng'agezaako okumunnyonnyola kuba jjukira Filipo naye yennyini ebigambo byamugambibwa era bwe tusoma mu Yokaana osobola okunsomerako musumba Yokaana essuula 1:43
Olwana musatu lugamba nti olunaku lwaddako yayagala okuvayo okugenda e Galiraaya n'alaba Filipo. Yesu n'amugamba nti ngoberera. Naye Filipo yali w'e Besusaida mu kibuga kya Andereya ne Peetero. Filipo n'alaba Nasanaeri n'amugamba nti tulabye oyo Musa gwe yawandiikako mu mateeka ne bannabbi, Yesu omwana wa Yusufu ow'e Nazaaleesi. Nasanaeri n'amugamba nti mu Nazaaleesi muyinza okuvaamu ekintu ekirungi. Filipo n'amugamba nti jangu olabe. Yesu n'alaba Nasanaeri ng'ajja gy'ali n'amwogerako nti laba Omuyisirayiri wawu atali mu bukuusa. Nasanaeri n'amugamba nti wantegeerera wa? Yesu n'addamu n'amugamba nti Filipo bw'abadde tannakuyita, bw'obadde mu mutiini nenkulaba. Nasanaeri n'addamu n'agamba nti Labbi, gwe mwana wa Katonda, gwe kabaka wa Isirayiri. Ddala kati oddako okemabega ku Filipo. Filipo ebigambo byamugambibwa, naye Filipo bw'alaba Kristo tulaba nga ye alina omukwano, leka alina response gy'alaga, ate nga bw'amala okugiraga n'awulira munda nga bw'ogambye nti omusana esaala gy'osaba buli lunaku, omusana agwa Kristo okukwakira mu ye. Kati ogugwe gwayaka nnyo n'awulira nga tasobola na kukyebeera, nga bwe yamuli okumpi alina okumunnyonnyola, n'alyoka amuwa namunnyonnyola ono omusajja simanya omusajja bw'ati omusajja, n'atuuka n'okuba nga wadde oli alowooza n'okulowooza mu birowoozo bye nti Nazaaleesi tewavaayo kalungi, nge ng'ayagala ategeere nti ate kino ekyava mu Nazaaleesi ate kyo kiralamu. Lead of the valley. Basajja batero abayimba oluyimba olwo. Omwoyo ogw'okutegeeza abantu obukulu bwa Kristo bwe gunaakwambala, mwoyo oyo gwoyogereramu agenda kuyamba abalala okujja eri Kristo. Ate ky'omukisa omulungi okusinza mu statements ezo, ne Yesu Kristo alindiridde ggwe obanjulire oba mwanjulire, kati ya omulimu gwakukola ki agwekolere, kubanga abamanyi nnyo n'okusinga gwe nga tonnabayita. Ne muganda wange oli mubuulizi wa njiri, njagala posinga challenge ku muntu atulaba essaawa zino. Kwano ku Filipo tulabye Andereya, tulabye John the Baptist, but especially katogere ku Filipo. Filipo abamu kuba mumanyi yali musajja atayangula ategeera bintu, dull nature, we tugiyita omuntu bw'atyo. Filipo teri amusomesa nti atendekebwe nga wandika nti ngeze mu seminary basooke bambangule, which is okay. Okusoma obuyigirize kirungi nnyo kubanga kikuyambako okwongera okunyonyola ebintu mu ngeri esinga otekereka obulungi, ate ne mu majesty yakyo. Naye Filipo tebamusomesa. As soon as he gets to know this is the Messiah, he runs to witness. True. Olwaleero ffe abalina Bayibuli ebitabo 66 mazima ddala nga tulina enjiri ebitabo 4, Matayo, Marko, Luka, John, Yohana. Obirabye? Ebbaluwa 13 eza Pawulo ng'ayogera ku Yesu. Mazima ddala. Tulina ekitabo nga kyo okubikkulirwa kwa Yesu Kristo. Mazima ddala. Kyekigalawo ebitabo bino. Ndi mukuwa obujulirwa testimony. Njagala ogyetegereze. Tulina Psalms 15. Mazima. Nawe ozimanyi. Tulina ebitabo 5 eby'omusajja Musa ng'ogaseeko ne Yobu 6. Mazima. Byonna biri mu kulaga Kristo. Kituufu. N'ebitabo by'abannabbi ebirala, n'ebyafaayo, n'ebyaliitirikya yenna gwe tusoma mu Bayibuli. Ekibuuzo kyange kigamba, bwe kibanga omuntu osoma lesoni eno buli lunaku tugiina, oyo Kristo gwe tutayogerako tetumulabanga, oli mubuulizi wa njiri. Tulina akasimuka buli lunaku. Mukwano gwange atulaba, tuli ku musajja ono Filipo, ye alabye ku olwo Masiya n'akwata ekkubo n'atandika otegeeza wonna, ate ssebo takomaawo, tumusomako ne mu bikola by'abatume. He goes on, n'abeerako ne omudinkoni, thereafter omusajja n'agenda ng'abuulira enjiri, yabatiza n'omusajja omu ku w'ebyafaayo yaleeta enjiri mu Ethiopia wano mu Africa. Filipo. Naye nze mbuuza ekibuuzo, ffe abali eyo abatudde ewaka mu nnyumba zaffe,
kiki ekitulemesezza okubeera nga ffe tujulira Kristo mu bantu abatwetoolodde ne ku mirimu gyaffe ne maka gaffe ate nga ffe tulabika okuba nga tutegeera nnyo Kristo n'okusinga abalala ddala oba naffe tetunnamutegeera sebo osobola okuyambako abali eri sebo amazima gali nti tweraga nga abaamutegeera naye ekituleetera obuzibu naffe tukyabuusabuusa kyali ekintu kyokyabuusabuusa kizibu tosobola kukikkiriza bw'oba katugendeko tuli ku witnesses of Christ as the Messiah. This is not a theory. Kyokyabuusabuusa tosobola kukinnyonnyola baki balala kubanga naawe kennyini tekinnaba kukolera ddala muggwe laba tekinnaba kufuuka kitundu kwani tokijulira muggwe tose yes munda muggwe tekijulira oti eri abalala kito omusana gwa Kristo nga tegunnayaka muggwe tolina bw'ogenda kugenda kuyamba balala abali mu nzikiza yes abali mu kizikiza kyobalaba ezimu ku njiri ze twasomye ziraga nti nno omusana gwajja muki mu nsi naye abantu ne baagala ennyo ekizikiza okukira omuki omusana kati buli lw'obanga obulamu bwo bwonna bwonna okyabukuumira mu kizikiza togenda kubeera mujulirwa wa muki wa musana kubanga si kyokolaki si kyoli yensonga lwaki byonna bitwetoolodde obujulirwa butwetoolodde nga bw'obumenye bwonna naye ffe olw'okuba tebwakola mwani muffe tetulina bwe tugenda kubutwala olwaleero tulina n'abaweereza mukama atusaasire nga taweereza nti tayingidde buweereza nti agenze kujulira Kristo wabula ng'alina ebigendererwa ebimututte mu buki mu buweereza kati oyo naye si mujulirwa wa Kristo oba ntegeera kyova olaba Nasanayiri bino abikola ne byannyonnyola tali mu kwanjulira bizinesi tali mu Filipo tali mu kwanjulira Nasanayiri bizinesi nti waliwo omusajja ono gwe tulabye nti waliwo ekidiiro ekiyitawo wabula amunnyonnyola n'agamba ekisooka amuwa conviction ye amuwa birifu ye kyakkiriza kyali omwetegefu ofiirira I can lay my life for this yes n'agamba noganebwa ate olw'okuba olina mukwano gwange mpulira ddala nga naawe saagala ate osubwe omukisa guno jangu olabeko weerabireko naawe yes kati singa omuntu agenda okuyita abantu abajja ku effort you know with that smile yes jangu weewulirireko n'omuntu yennyini nga bw'akutunuulira ddala ddala laba nti Kristo yakola muggwe naye Mukama atuyambe kuba olaba as we try to conclude with Nicodemus bane mutusonyeko Nicodemus tugenda mulaba yes wano waliwo object lessons ejenengera tuyina kye tubadde nakyo emabega kuba kitankati ye mwayi last gundi eri kwinkinium total member involvement netujja ku kye bayita I will go kye tulimu kati waliwo nejja tujja kuba tuziraba juzi ku general conference we yatoola waki bayita mission refocus tuddamu okwetegereza mission kama gye yatukwasa naye enjiri ebuulirwa kati muganda ng'oli ku kidaala kangeze oli mu kubuulira which is okay naye nze ntunuulidde nnyo ono mmemba atuula mu kkanisa erinnya lye liri mu bitabo by'ekkanisa ye ajulidde atya nti ddala Kristo ye Masiya kubanga waliwo endowooza eyo nze nja giyita endowooza bagiyita batya waliwo endowooza eyo eyannakikasuseeri si kyange kyabali etya enjiri y'abasumba enjiri y'ababulizi banjiri ba evangelist anange enjiri y'abakadde igwe memba kyogamba gwe enjiri siiyo kyogamba gwe Yesu teyakulokola olyoka osirika okumwogerako kirowoozeemu katono nyunguuli awo tuli ku witnesses of Christ as the Messiah kyogamba gwe tokitegeeranga nti Yesu ye Masiya kiki ekikusibya omumwa ogwo nekitulikako gundi oyo bamutaserote nobanga tonyega ebintu byokolera ddala biragira ddala nti tomukkiriza wamwegaana ku sabiiti ogende olinga manyi bwe bayita bannaddiini people who follow dogmas ffe buli Saturday tugenda ne tukiika naye nga talina that living reality in him anyway tuwonsikede Nicodemus Nicodemus wamwetegereza the witness of Nicodemus Nicodemus atunagandako kasooke tulabe abasajja ono musajja waliwo ebigambo bibiri bingi atulowoozeeko nga bamaze okusembera Kristo
bali concerned era bamubuuza batandikirawo na kumubuuza naye osulawa like obeerawa ebigendererwa byali ki nti baali tebaagala kukoma bukomi kuba nti bamugoberera wabula baali balina okuwulira mu bbo nti engeri yokka ey'okusigala nga twenjoyinga omusana guno n'omukwano n'omuntu oyo tulina okuba nga tubeera naye kubanga bayibuli etulaga nti bw'abagamba wasula n'okusula bakola ki gwe mirundi emeka gy'obulidde ng'olina okuyaaya n'okuba ng'obeera ne Kristo ennaku zonna like nga takuva ku lusegere gwegamba bwekuba kusinza oyagala nomanya Yesu lilwagenda musinzi kusangawo mukama wange mbanga njagala kuwummula mu kiwummulo kyo. You get me? Yes, sir. Chanzi ku Saturday onsangawo wali mu kusinza oba kiraba kama yebazibwe. So mukama atusobozese okuyayaananga bulijjo okutambula naye okusula naye kubanga ebikolwa bye bwe binalabikira ennyo mu ffe ate tugenda kufuuka ba witness oba abajulirwa abeddala eri abo abatulaba oba betutambuliramu. Nikodemu, yeah, we are concluding with Nicodemus as witness of the witness of Nikodemu. Katuli ku Nikodemu naye agenda kujulira. Nikodemu is who? Nikodemu mukungu mukungu era y'omu ku basajja abayivu abali batuula ku kakiiko akamaanyi akakulembeza ko kuntiko kuntiko ddala njiraba era eyo yo yemu like akakiiko ako kekamu ku batunuulira okujja kwa mmeza yono Kristo nga kibulamu kubanga be bamu ku baali balowooza nti bw'aba mmeza yanga wakujja kununula ggwanga lino agenda kugira mubiri ebitiibwa byewala by'okumenyaamenya n'ebirala era ebikolwa bye abali abalala tebabiwa nnyo budde kubanga baali bakkiriza nti oyo si ye mmeza y'omuki omutuufu naye ate ono Nikodemu kyekimulumiriza oba ekiwangula emmeeme ye atandika okwettanira Kristo nga Masiya byawandikibwa byatulaze tiyasooka neyetunuliranga musajja muyivu naye ono gwatamanya gye yasomera ng'ate okutegeerako n'ebikolwa bye biri waggulu n'okubonaga ate kati ono ye wakikula ki ebiseera ebisinga bw'otafuna budde kufumintiriza kiki Kristo kyakola okusinga ku ntegeera ye oyinza obutamukkiriza. Abantu bonna abatambulira mu ntegeera yaabwe ne batasussa maaso gaabwe kumanya nti waliwo okutegeera okuli waggulu waabwe tebasobola kukakkana kujja kutuula ku bigere bya Kristo. Ate n'ekyokubiri omusajja ono agenda n'alaba nti waliwo n'ekyenjawulo kubanga mu ye alaba ebikolwa bye bisusseeko ku byensi ati n'agamba nti naye ate omuntu ayandeetaaza okubeerako mu nsi mwava omuva ebikolwa byakola yandikoze atya so yalina ensonga nyingi. Nina kyenjagala opozinga gy'oli naye kiyinza okusoomooza ku Nikodemu ono nakyetegereza nange waliwo ebintu bino bibiri ebikolwa bya Yesu n'obubonero biraga nti bya muntu eyatumibwa okuva mu ggulu eyo conviction Nikodemu agirina naye Nikodemu alina conviction nti omuntu ono yewuye yatumibwa. Owulidde enjawulo yange ekisooka byakola I agree this cannot be done bino bina bisobola kukolebwa muntu yekka nga yatumibwa kuva mu ggulu naye nkiyite ntya do I submit nzikiriziganya n'ensonga semasonga nti ono tabikola bukozi naye wuuyo eyatumibwa okuva mu ggulu uli ku Nikodemu awo njagala onzikire muganda kuba kadde kaweddeyo ogenda natuwera essaawa kati Nikodemu ng'omuyivu omanye omuyivu yenna omuntu yenna ayagala okuyiga bayibuli egamba nti omuntu bw'akyawa okuyigirizibwa akyawa okumanya kati ebikolwa byalaga naye omusajja ono yagamba okujjako nga nsembedde okumpi naye lwe nnyinza ddala okumanyira ddala oba omusajja ono yewuuyo. Abantu bangi nnyo Kristo bamulabirawa mu distance era tebannaba kusembera naye ekyomukisa omulungi kiri nti ye abalindiridde era atukoowoola nti singa onajja agenda okukulaga
nti kiri kyennyini nnyini ekyakugambiddwa kyekituufu. So ensinkano ya Nikodemu ne Kristo. Nikodemu ayagala kusenguka ave mu kulowooza obulowooza nti bino ebikola biba byoyo yatumibwa naye akakasa ddala nti ye wuuyo yatumibwa. Era kati era ne Kristo akole kino nga kye yakola kwani ku Nasanayiri, kubanga amutandikirawo n'amugamba nti oli musajja yatuukirira mu byonna. Omusajja nawe wantegeera oti agamba nakumanya nga tonnaba nakukola ki nakuyitibwa. Kati Nikodemu ajja mu maaso ga Kristo. Kristo n'alyoka amugamba ye musajja gwe ddala ddala ebikola byo ndabanga omuntu akola bino ayinza okubanga si muntu waki wa bulijjo. Oyo Kristo n'amuddamu n'amugamba ayo ddala ddala amugamba naaba tokyusiddwa tozaaliddwa gwakubi tojja kubitegeera. Naye neebaza Katonda olwa Nikodemu era nsaba Mukama Katonda gwe wenna ali eyo nga naawe obadde bino obiwulira naye ng'okyabizanyisa oseetuke okuva mu luyoogaano osemberere Kristo. Kubanga Kristo bw'akola mu bulamu bw'omuntu akyuka. Tulaba Nikodemu omukyufu ng'atambulira ddala ne ku musaalaba ne mu kuziika Kristo. Era kigambibwa nti wadde bano abaleeta ebyakaloosa tebaasobola kutuuka olwa Ssabbiiti okubakwata. Ye yatuusa ebyakaloosa. Abantu ba Katonda bali eyo ate nno ssebo n'ekyokuyiga ekya kinayiseemu nga tuwunzika. Tuli mu kubuulira abantu naye waliwo be tutya bambi naye nga beetaaga okulaba Kristo. Waliwo abantu ab'amaanyi Mukama baakusaasidde okutuulamu. Ab'ekitiibwa Nikodemu yali musajja wa kitiibwa yali w'amaanyi. Naye nabo baagala okuba witnessed to. Mission to the high, to the elite. Yes. Genda obabuulire kubanga besuubira Kristo balikola ki? Balyetaaga. Ebintu ebirala biri babadde babifunye. Naye waliwo ekyomuwendo ekisinga bye balina. Ekyo kye kyaleeta Kristo nga mwetowaze wadde yalina obuyinza obweraga nti ye nannyini byonna. Kati genda oyamba abantu abo okubakkakkanya balabe Kristo nga Nikodemu mukukunavu munnaabwe bwe yafuna omusana nabo obayambe bafuna omusana. And they stand bold. Bayimirira n'obuvumu nga bamaze okukitegeera. Eddala ddala. Uganda nga tusabire Mukama omusana gwa Kristo agwase emitima gyaffe. Tusobole okumulaba nti ye mwana gw'endiga ogwa Katonda ajjawo ebibyo. Amiina. Ate neesunga olunaku Kristo lwaliyimirira eri nga wakulengera ng'ojja gy'oli. Akwenyumirizeemu nga bwe yenyumiriza mu Nasanayiri. Gambira ba Yonasaani mwana wange yatuukirira. Wow, owawu Yonasaani wawu. Ddala. Ate Sara jinsabire yo ssebo. Wow. Jinsabire Yonasaani wawu atali mbukuusa. Mazima. Jinsabire. Katwebaze. Ssebo. Tweyanza nnyo Mukama kubanga obadde naffe okuyita mu wiiki yonna nga tuyiga. Era tweyanziza kubanga olwaleero oyongedde okutubikulira omusana ogw'ekigambo kyo. Era oyongedde okutulaga obukulu obw'okubanga bwe tuba tutegedde tulina n'okutegeeza bangi. Ate tukwebaza kubanga be tulabiddeko ng'ebyokulabirako bo tebaakutegeera butegeezi wabula baasalawo okutambula naawe. Tukwebaza kubanga mu byonna bye tuyize tulaba nga mwalimu obuwanguzi gye bali. Awo nwe tukwegayirira naffe amaanyi ago ag'abawanguza kagake kuffe naffe tubeere bawanguzi. Mukama bwe walaba Nasanayiri n'ogamba omwani yatuukirira naffe tuli mu maaso go nga tukkiriza tibwe tunaayambala gwe Kristo ojja kututuukiriza. Weebale olw'omusumba Yonasaani yasalawo okuweereza okutuukirira ye ggwe akuvunaanyizibwako. Mutuukirize taata, tuukiriza obulamu bwange, tuukiriza obulamu bw'abo abalaba ebigambo bino. Olwo nno tuyimirire mu nsi ddala nga tuli bajulirwa abo abeesigwa. Mukama bw'oliba okomeza obwakabaka bwo ffe n'emikwano gyaffe abadde batugoberera n'abali mu nsi yonna okwetolola naye nga bayaayana olw'ekigambo kyo osobole okutulokolera wamu okututuuseeka. Weebale kubanga olidde okwegayirira kwaffe. Beera naffe ennaku zonna mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weebale nnyo mukwano weebale ddala kuba nti obadde naffe. Yonasaani Matufu Munagomba Enajera Luzira District gyempereza nze mbadde omwanjuzi ne muganda nge Kiseka Samson okuva Najjanankumbi nga ye President w'ebyenjiri mu kitundu ekyo. Tubaagaliza Ssabbiiti ennungi, ekisa kya Kristo kyeyongere gye muli.